Vaio. Mucha kubwa. Tabamukuma bagenda mutwale. Tamuwuliriza. Ode natoka kwa GP1 ni nani mwenye napinga? Mwenye barua ya koti. Natoka barua When he asked the lawyer to go to the room, the lawyer informed me it involves money. We have to talk to the whole village to collect money for the survey. You mean we can run with by only one survey? Because we have to collect money from villagers. Nakano kujja mu lukiiko lw'ekyalo waki osaduumirira eri olukiiko lw'ekyalo nga tebamanyi waki baduumirira eri ffe osi bikaseera yeekweka buli kye tumugamba yeekweka amannya agagamba talona omuntu bw'ayingiranga ku ttaka lyo baaba olwananga mpaka bukwe musayi olina okubeera mpaka eggulu likuukeyo. Why should they be picked by a person who is claiming? The one claiming is the one who picks. Let's have a court to pick that you can't be the one claiming. You claim and the one who has claiming. baleta mafumu baleta abodegadi baumba lero balese polisi kati katulaye polisi n'amajani asinga tugenda kuba baonye ekyalo kyagenze kuziga abapolisi DPC bamuyita lwaki aduumirira eri Dina ttaka lyange. yenna lusugga kyalo kyonna nalusugga Bane banga lyonna tubagambye bagende mu kooti. Omuntu waba akayanira ettaka mu Uganda agenda mu kooti. Neri shido eziraga nti mugende mu opening ettaka bwe liti mujje kochi ettaka lya mwero limogerako ika 50 tulinya ku ttaka jeno wakalu ne chairman ne mawazi bakunga abantu bagamba abo tebalinawo ttaka jjajja abo yali mutamivu ettaka yali tuguza tubaga ettaka yali baguza nti ettaka baba balitunda tebetunda mukamwa leta ebiwandiiko nganze byennina ebiraga nti mukama wange ettaka likola ki yali kuguza nembaga buli muntu alina ekibanja kye fetugoba abantu kuki ku ttaka titulina buyinza bugoba abantu kuki ku mataka
Jeno Wakalu ne ba chairman Mawazi tebawuliza Mawazi secretary Ttaka yazali salasala ne batani ba Busulwa Joni Nsereko ne banne abalala nga butugezaako okwogera ku ttaka nga bakuba nga baggalira nga mukadde bamukolanga kofe ti katuddeyo mu bakulu abatusingako okuva enaggulu ne tutaaga ebiwandiiko byaffe ne tujja ku CPS ne tuteekayo ebiwandiiko byaffe ne tujja ku region Kawempe ne tuteekayo ebiwandiiko byaffe tujje Kasangati tuteekayo ebiwandiiko byaffe kwe kutulaba ku Lwokutaano maya ku Mande nga tuzze okwelula empenda sobola okujjako ettaka lyaffe erya Yusufu Lumala residue zetwogerako kubanga mulimu abagamba mbu balina ebyapa ffe tubagamba oba mulina ebyapa byammwe ffe tetubalinaako buzibu omuntu aba n'ekyapa kye omuntu apima ettaka n'ajjamu ettaka lyakolaki landi ofisi lyemugambe okukolaki okujjamu ebyo ebyapa bijja luvannyuma ng'oleeta obuwandiike bwo nange nga nkubuuza ettaka walikolaki walifuna otya ye Wakalu ne banne kyo tebakyagalira ddala akiwuliza ekyokwelula empenda kujjemu ettaka lyaffe baleeta abantu yali ye UPDF nekuba amasasi netukuba nekubiramu ne OSI nemutekako empingu nitubuuza OSI naabuuza nange kenyini kamwa kwogera iba nange tuziza gwaki agamba nti alina ebiwandiiko ebiraga ku ttaka abikukunyuleyo abikoleki abireete twogerezeganye oyo Jeno Wakalu tetwaze buzi ku ttaka DPC yamuyita ne baganda be n'abantu abagamba nti baagala ki baga bayinako byapa ku ttaka eryo etwogerako Jeno Wakalu n'agendayo wa DPC aliwo kate Kasangati niboogera ku nsonga ezo ez'okwelula ettaka n'azikkiriza n'asindika ne muganda we gwe bayita Busulwa n'amukwasa DPC n'amugamba mugenda opima ettaka mujja kukwatagana ono mwerule n'eryange balirage nga bwe liri mulipime mulabe kyemwogerako oba kiri mwange oba kiri bbali kubanga ffe ne Jeno Wakalu oke twogera ku ttaka netumanyi oba alinamu eryo ne buli twogera dipima tulambulule tulabe oba ali mulino takkiriza ayiwa buyiyi basirikale ne batukuba naye nkubira omulanga abali mu gavumenti ab'ebitiibwa kubanga ffe tuli bakamukuje ebbuga lyalaki lyalabise ffe tuli banaku bazadde baffe kasaba afa ne balekawo ffe abanaku ddala buli bonna maziina abakulu balinnyako bagamba ebyomusiru omugezi yakolaki yatwala nga bakuba babaggalira ebyomusiru nti omugezi yakolaki yatwala tuba nti kale kati DPC bwe yayitayo Jeno Wakalu bwe bamala okukkaanya n'asindika Busulwa oyo Busulwa najja ne badisikasinga neki ne DPC era okujja ku ttaka kuno bamaze okukubira Jeno Wakalu ne bamugamba abasajja bo bagende ku ttaka n'ebiwandiiko byabwe bano basobole opima ettaka bajjemu ettaka lye bakolaki ne boogerako DPC gwe bagamba nti mubbi ne OSI si mubbi biwandiiko tubirina tutambulira mitendera gyabyo tusaba abo buyinza abasingale ku DPC kuba kati sebo wokubira sebo OSI kiba kitegeeza nti goli waggulu waki w'amateeka oli waggulu w'amateeka twagala basingako ku DPC ne OSI bayingire mu nsonga zino bajje batuyambe gandi muzukulu wa Yusufu Lumala nga obuzibu tufunye ku ttaka lino tutufunye obutakkaanya ne Jeno Wakalu nga Jeno Wakalu kyakola kimu kyokka asindika amagye ne gajja ne gakuba abaana b'abantu wano naffe ffenna batukubye era ne poliisi
olaba batusojja kuba emabegako bakuba abaana katono babatte era twasibira mu ddwaliro. Poliisi yekasanga tebasobola bakambwe nnyo bagisa maanyi. Ekirala twagenda poliisi ne bagamba muleete ebiwandiiko ne baleeta ebiwandiiko babe nga tebikwatagana kubanga omuntu afuna ate ekyapa ate nga kisoma kisoma gwe tekirina wadde muntu w'emabega wa famire kitegeeza bajjabuzi ku ttaka ne bafunirako ebyapa ebitaliko transfer. So nze mbadde nsaba President Museveni otuyambe gwe wennyini nnyini otukwatire ku musajjawo Wakalo. Wakalo afuuse ekizibu ate si wano waffe wokka naye afuuse ekizibu mu mataka g'abantu bonna. Wakalo yavuga, Wakalo yayogera. Tetumanyi President Museveni oba ye waddaala kife tetumanyi bamuyita Jeno naye simanyi gwosobola okukwata ku musajjawo. So ensonga za ttaka eri mu sayidi za Kasangati ewa omugenzi Yusuf Lumala ensonga ezo eruddemu kategenda kuweza okuwera emyaka nga 15 nga bakayanira ki bakayanira ettaka. Kati juzi family y'omugenzi Yusuf Lumala bafuna ekiragiro ogenda okugulawo ensalosalo oba boundary ey'ettaka eryo nga bamaze okufuna olukuusa olwo ne bawandikira omuduumizi wa poliisi. Omuduumizi wa poliisi naye ne lagirira aduumira poliisi wano mu Kampala n'emirano kyokola. Aduumira poliisi wano mu Kampala n'emirano naye n'alagirira basajja be RPC ne DPC ekyokola okusooka okutuuza olukiiko ba stakeholders bategeregane anti bategeregane n'okumanya anti bagenda kugulawo ki ensalosalo. DPC yayita meeting mu ofiisi ye aba stakeholders bona ne bajja ne batandika okuba ebirowoozo nga bamaze okuba ebirowoozo ne bakkiriziganya ekyokola and okugulawo boundaries bigende mu maaso. Yali ku Friday nga 25 omwezi guno ne bakkiriziganya nti ku Monday ya 28 omwezi guno omwaka guno ku Monday juzi olunaku gye bagenda kukola ki bonna bagenda kubeerawo okulaba nga bagulawo ki ensalosalo. Kati meeting nekkiriza kati ate ne bakkiriza nti poliisi ejja kubeerawo okuwaayo obukuumi n'okukola ki n'okubeerawo ng'abajulizi okulaba ekigenda mu maaso. Ndowooza paati eri oba sayidi eri oba ekibinja ekiri nga bamaze okuva mu lukiiko ndowooza bagenze ne bateeka olukiiko lulala ne bawakanya eri olukiiko main olukiiko gye yasazewo. Kati eno paati bali tebamanya nti bakoze ki tebakyagala ebyokugulawo ki ensalosalo. Kati bano ngeri luli ku Friday bamaze kubeera okutula mu meeting ne bateesa ne bakkiriziganya nti ki bagende bagulawo ensalosalo. Kati bakedde ku makya ogenda kukola ki ogulawo ensalosalo ate eri paati eri naye ne bavaayo neki n'abamagye ne batandika okukola ki okujja okuwandikisa gati ki ebigambo n'abasirikale aba poliisi. Naye nga bulijjo tukolera wamu ffe n'abamagye ate omukulembeze oba pulezidenti wa Uganda yatulagirira ati tukolere ki tukolere wamu abapoliisi abamagye abakeesi. Kati ngeri ono yavuddeyo waliwo eyavaayo najja naleeta ki abasirikale abamagye ng'owa poliisi mu kitundu tamutegeezezza ate
wadde mugenda kubeera mu kifo ekyo waliwo enkayana ffe tetukola ki tetukkiriza mu nabo waliwo ensonga tetukkirizamu neki nazo temuteekwa kukola ki oba mwagala kukola ki okuyimiriza oba okulaga nti okusalawo ensalosalo egenda kubeerawo katukolere wamu ye yasalawo okusazikola ki okusindika ki amagye okutandika kyo okuwanyisigana ebigambo ne abapoliisi naye eyo tugenda kugitereeza ndowooza tebijja kubiddamu friendly forces okuwanyisigana ki ebigambo si kirungi tekiraga ekifaananyi ekirungi eri public oba mu bantu oba mukolera wamu oba mukolera wamu lwaki ate muvaayo ne mutandika okukola ki okuwanyisiganya ebigambo ebyo tugenda kubitereeza ffe ng'abakumaddembe administratively eyo tujja bitereeza naye ensonga z'ettaka eyo katuteezeeyo wa DPC ateekwa kutuuza olukiiko okulaba nti akola kyebamulagiridde okukola.